Okay, kulabika ngati. Wasize mukyala Ssebonenya. Ekitiibwa test of ownership. Baru ogamba answer in the petition I take a situation for later. Andi nkola Luganda mukyala The total number of polling stations is 196. She's complaining. To be sincere, this is actually, a job. If the 14% of 1640, even if she has to get all of them. And again, the total number of voters, there were over 190,000 voters. You are talking about 16,000 voters. You see? Kitulese mu kkooti olwaleero tuzze okuwaayo enneewozaako yaffe mu musango gwe tulowooza nti gwa mankyolo ogwawaabirwa candidate eyasingibwa akalulu mu Kawempe North. Akalulu k'e Kawempe North kaali kangeri nti emivuyo gyonna abaagireeta nga bwe mwagiraba ate be baddusa okuwaaba. Nga bw'olaba omubbi anyakula akasimu ate n'atandika okuleekaana nti omubbi wuuyo. N'olwekyo baateekayo omusango gwabwe nga bagamba nti polling stations 14 tebasobola kulonda era nti singa oba oli awo baali balonze omuntu waabwe yandibadde awangulwa. Ekyo mu kusoma omubi tubalaze era tulaze kkooti nti mu polling station 19 zisoba mu 19 14 ezo nezandibadde nga ziteereddwako kandidate waffe yandiwangudde n'obululu obusingako oba oli obaamuwa. Kaakati ate eyakubibwa ki ate yawaabiddwa ekyomukusa omubi. Naye tulowooza nti kkooti bw'eneeteeka
bweneteekawo obwenkanya nesala okusinziira amateeka kigagamba n'obujulizi nga bunaavaayo tejja kuba na mukisa gwonna okujjako okugoba omusango guno ate mulagire atuliyirire. Ajja kuliwa ssente nnyingi kubanga tukozesezza faamu z'abannamateeka 9 nga tukulemberwa Kanso Muhammad Mbabazi ne bannamateeka abasoba 15. Era kye tulinze olwaleero omusango gwaweereddwa dda omulamuzi Bernard Namanya tulinze bulinzi atuyite. Ne bwe batuyite enkya ffe tuli beetegefu okulwanirira obujulizi n'obuwanguzi bwa bannakawempe North okulaba nga bukuumibwa butiribiri. Basebo ne banyabo amaze okubabuulirako pulida waffe omwami George Musisi nti ddala eno petition yaleetebwa wano ya kiguumaaza era kyewuunyisa nnyo omukyalo oyo wangeri nga siiti oluvannyuma lw'ebikolobero byonna bye baakola mu Kawempe North Constituency okutuwuula agaggo, okutukuba waya z'amasannyalaze zisolido, okutusindikira abasajja abambadde ebiddugavu, okubba ebintu bya bannakawempe North ng'amasimu, okukozesa ebikolwa eby'obutemu, okujja n'amamotoka okutali number plates, okutikinga obululu bayiwe mu buyiwe, okuwa enguzi, ebikolobero ebitalabwangako, okuleeta zimmamba ku polling stations. Bakagwa ensonyi bamaze ate ne baleeta petition mu kkooti. Kyokka ng'omukyalo oyo yakkiriza n'agamba Nalukoola yawangula kubanga yatulugunyizibwa. N'atakoma okwo n'agenda ne ku muzikiti ewa Mboga Kawempe n'anjozaayoza olw'okumuwangula. Kati ate weewuunya mu ngeri ey'amancoole ey'ekisaagirizi baleeta okuwaaba wano. Okuwaaba okwo okw'omukyalo oyo kwagenderera kutunyiiza bunyiiza nga Nalukoola, abantu ba Kawempe North Constituency ne bannayuganda abagoberera eby'ensonga. Temuli kanigguusa, bikolwa biswaza buswaza. Olunaku lwa leero tumaze okuteekayo empapula ez'okwewozaako. Amazima gali nti mujja kuzuula nti temuli kantu ne bye bawaaba bya butaliimu. Mwe mulinde bapulida bange abo abangi ate nga bagezi nnyo. We banaatandika okubajjirayo ensonga mujja kwewuunya. Ebyo bye babagamba nti waliwo abaalemesebwa okulonda byappa. Omuwendo na mutono nnyo gwogerwako. Teguweza na 8 ku buli 100 abalonzi bonna aba Kawempe North Constituency. Ekirala teyayina buwagizi kyovola bayasindika ababaaya ne bonoona ebintu nga batya okuswala nnyini nga tumaze bakompola n'ekikompola ky'amaanyi g'abantu. Era abantu abo tebajja kuva wano nga bawangudde. Abawagizi baabwe mbawa amagezi, munakuwale nnyo. Munakuwale nga temusuubira nti oyo omukyala Nambi alina kyanaawangula wano. Bino bya kisaazi bya kiwuddiisa. Tugenda bawangula bubi nnyo. Mukyala Nambi weetegekera okuwangulwa. Waleeta okuwaaba wano okw'ekisaagirizi n'okuleeta ku bantu ababbaayo ennyo mu nsonga z'amateeka. Nga bwe twakuba n'amaanyi g'abantu, tugenda okukuba n'amaanyi g'amateeka n'ebikompola by'amateeka. Mwerinde okunakuwala. Tulaba wakagenda mu Parliament ate oyina engeri